Tusubwa we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Yes, welcome to the show. This is baby.com. Becky Brisson Nashuka. Today is a Saturday. It is hello meka. Hello kumina meka. Hello kumina satule. Hello kumina nya. Even now, Auntie Mami wange tasasula renti. Anyway, we are ending the year. Tumalako mwaka 2019. Era bwetubanga tumalako tumanyi nti January by January tugenda kubanga ate tutandika okusoma wiki esembayo n'olwekyo wadde tugenda mu Christmas. Remember to do your holiday package. Kati abamu mugamba we don't have time for holiday package. Tugenda mu Christmas. What we have to do tunasooka kumaliza Christmas, batumaliza Christmas ate tulyoke tugende mu ki tulyoke tugende mu holiday package. Oh my God, it is okay, but that time will be enough for you to do your homework. To do your holiday package. Remember, you have a lot, all subjects and everything until you have to revise. So what you have to do, revise at least in weeks eza January ezesatu eziba ziriyo okole mu holiday package. Otherwise tuline Abdallah Msoke Regan Ntale, tuline Nomkulu Kasaga bwe tutambuza program eno baby.com. Tutandise n'abaana tutandise wali n'omwana Nabana ba Masaka kids nga batugamba we wish you a Merry Christmas. I love those kids. They know how to dance. They are very far. We do a Masaka. Now you what they do, my dear. Hey, I'll invite them one day, one time. Bajeko wano atembalabe. Tugenda mkatunduka fe akababy.com. Eranga todaybaby.com. Nkuletede abana ba uzani junior school. Bagenda kubanga batubuzako. Bagenda kubanga batulaga bichi ebyenjawulo byebako kunakurabwe olwo. Abdallah Msoke nterayo uzani ate nkomewo. Dear parents, you're most welcome. My name is Teacher Deborah. I teach baby class Clever. Thank you for coming. Hey, you are welcome, our dear parents. My name is Shaira Immaculate, Bethel Rosan Junior School. Hi, dear parents, you are most welcome. My name is Teacher Beatrice. I teach top class. Hi, dear listeners, you're most welcome. My name is Teacher Mabel. I'm teaching baby class show. Hi, our great parents. This is Teacher Aisha, teaching baby class Clever. You're most welcome, our dear parents. My name is Teacher Sarah, class teacher, primary 1. You're most welcome.
You're most welcome, our dear parents. My name is Teacher Jillian, class teacher, middle class clever. You are most welcome, our parents. My name is Teacher Alungat Petra, class teacher, primary 3. You are most welcome, our dear parents. My name is Teacher Madina, a class teacher, middle class sharp. Omuchala Fatuma. Our teachers, but because batugambye accent. Our teachers of all the school, please, who must walk. Shari wano. Bakadde baffe mbaniriza nnyo era n'ekiramu ekisingira ddala bulungi ti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukama yeebazibwa ab'emikwano, abasomesa baffe, bazadde baffe, ab'emikwano abali mu kifo kino mwenna. Mutuufu ttaanapu yammwe nzizizaamu amaanyi, endeesa amalala. Mundeesa amalala. Bannange tweyanzizza. Nina ensonga zange ziringa ndowooza emu oba 0 oba 2 ng'esookera ddala esooka kwebaza bazadde. Mwabale kuleeta baana ku udhaani naye ate be muleese batono. Ono omukyala Fatuma mulaba kati paati emu efunye naye paati ya Fatuma eya sayidi eno talina mwana n'oku. Kitegeeza Fatuma yeetaaga ki? That lady, oh, muyina magero. Mbutuufu nange mmutya ate naye kyensuubira yeetya. So mbasaba mikwano muleeta abaana n'alina olubuto weewandiise. Nebaza Katonda atwadde olunaku luno nga lulungi. Enkuba ezze naye ndowooza ebadde etujagulizaako. Mwebaza nti alhamdulillahi rabbil alamiina. Okirala nebaza abagenyi baffe ab'enjawulo nga si bazadde bawuzaani. Ya TV. Ddala omugenyi waffe bakudde Kampala senga maloboozi bazze nabo. Gireete tukyafaafu kwata ezo bbiri. Mwebale nnyo, mwebale eddala senga maloboozi ne bozze nabo, mwebale kutindiga ggendo. Bavudde wala mu butuufu tweyanzeege. Ekirala nebaza abazadde bawuzaani okutuwa abaana, mwebale tuwagira, mwebale kutusapootinga. Fiizi zammwe ze mukozesa ffe tetwekuba njawulo. Nga bwe muzisasula bwe tuziteeka mu mukolo ndoza mula gwa kitiibwa. Nze saagala bintu bibi. Waakiri ndekayo okulya naye ng'omukolo gwa uzaani gugenze mu maaso bulungi. Mbeera njagala mu matugga muno wabeewo omukolo ogutusinga nga speech day. Nsaba mumpe ku bugalo. Ffe tulina ebintu byaffe byonna birungi. Kweno speech day tulina ABS TV bajja kuba batubuulira bagenda tulaga ddi tujja kuba tucommunicating ekirungi tetunatandika bibuuzo tubitandika Lwakubiri. Enkya tugenda wummulamu ku Lwokubiri tukole ki tutandike. Bwe banaaba batubuulire tujja kuba nammwe tubategeeza mwerabe twerabe. Kani imagine okweraba ku TV ng'oli matugga. Era abazadde baffe n'abatali bazadde baffe naye nga mugenda kubeera bazadde baffe mbeebaza okujja ku mukolo guno guweesa ekitiibwa. Obutebe bwatuweddeko tulina obutebe 6 wano naye era tebumala. Tweyanza nnyo mwebale kwagala uzaani mwebale gisapootinga. Tuwulirize mikwano. Nakona kyayitirawo ddala. Address number 1. Google, can you clap for me?
Please always number is number 1. Address number 1. Astonishing. Good girl, can you clap for Prislam? My name is Roger Freeman. I am in middle class clever. I'm going to teach accents. Dear parents, my name is Miranda Bryce. I am in middle class clever. I'm going to teach in accent. Do we say before what? No. How do we say? Before. Do we say December? No. How do we say? December. Hey! Do we say Macare? No. How do we say? Nursery. Do we say December? No. How do we say? December. Primary? No. How do we say? Primary. Do we say vegetation? No. How do we say? Vegetation. Do we say factory? No. How do we say? Factory. Do we say 11? No. How do we say? 11. Do we say 13? No. How do we say? 13. Hey. Do we say father? No. How do we say? Father. Do we say are you sure? No. How do we say? Are you sure? Hey. Come on. Do we say chikul? No. Do we say chikul? No. How do we say? School. Clap time! This is the class presenting to you a poem entitled Ace. Please enjoy. Thanks. Ace, Ace, Ace. I hate you. Because you are a jerk. You're down on the earth. Where did you come from? You have no sure answer. You have defeated us all. Ace, Ace, Ace. But I will fight you forever. The people try to eat. But I will not allow you to enter me. I simply to enjoy the world. I need the world without you. Tuli kuzanya school where we actually head teacher, headmistress, or director, or uzanya school agenda kubanga tubuzako. Banange ba baby, never mommy, never daddy. Mumanye wawe tuli. Hello mommy. Hello dear. How are you? I'm fine, smart and hardworking. What? I'm fine, smart and hardworking. Hard work. Yeah. What's your name, madam? My name is Teacher Fatuma. Teacher Fatima, are you the head teacher? Yeah, head teacher and director of Zan Junior School. Madam, mudamu Luganda, bali ku TV bakutegere. Badire. Amanya Dedobozi, nze Teacher Fatuma, director at head teacher of Zan Junior School Matuga. Wow, Zan Junior School esangibwa wo omuntu oyinza mulagiriro. Zan Junior School esangibwa wano ku Matuga Mabanda. Tulina ne baby campus esangibwa Sanga distance ntono okuva ne Matuga. Wow, madam oluzungu mulujja wale mwogera bannanga abaana boogera oluzungu. Oluzungu tulujja mu America. Tuleta America wano ne batusomesa. Ngenda buuza mmwe gye mwasomera. Naffe tusomereyo mu bukulu. Wanji? Mubyegomba ne mubitule. Ne tubyegomba ne tubireetere ku Zaani wano e Matuga. Nowe Matuga ayogere kwa accent, American accent. Kati madam, omwana ne baba mulese nga ali mu P5, P6, P4, asobola okuyiga oluzungu ng'olwo. Asobola odduinga kubanga lwe lulimi lwe tukozesa kusoma, tetukozesa lulimi lulala lwonna, tukozesa
English. Not vernacular? Yeah. Segwe tugamba honorable abamu bemma. Honorable abamu abogera vernacular English. Mujano okuzanya junior school tubasomese American accent. American accent. Anyway, head teacher, abaana basula ku ssomero okusobola okwogera kubanga bw'aba addayo ewaka abazadde b'ewaka boogera Luganda. Kisoboka omwana nga asoma mudde n'aba nga asobola okwogera ebintu nga byonna kugamba naye n'ajja mu baana abali mu bodi. Yeah, fano okuzanya junior school tukozesa Luzungu lwokka ate American accent. Ne baby class olunaku lwe reportinga ku ssomero tukozesa Luzungu. Ne okuddayo ewaka tukozesa Luzungu. Si bakisulo bokka be baganyula mu kino wabula n'abadde fe abaana ffe tubagamba no speaking vernacular while putting on school uniform. Omuzadde ayinza okuba aliyo nga yeegomba essomero lino oyinza otubuulirako ka school fees basasula ssente nga mmeka kuba bambi ayinza okutya nga yagadde omuleeta naye n'atya. School fees affe nsamusanvu tuwa emitwalo 15 abaana tubawa ebitabo toilet paper enjeyo ekalaamu ate tukiriza kibanja mpola buli kimu taleeta ekisulo twaliisa bulungi tulina faamu tulina ennimiro bali amatooke obummonde omuceere kawunga ne kawukumiwe si kawunga ne kawukumiwe jandozo olwo balaba bwe banyirira yeah, and not only English but American accent. American accent. Abazadde babuulira abo mu American accent. Babuulire baleta abaana bayite ngo bagamba mu American accent. Dear parents, we request you to bring your children to Zan Junior School. You'll never regret. This is where we teach American English. Stop speaking vernacular English. Tusubwa. The Electoral Commission informs the general public of the voters register update starting on the 21st of November to 11th December 2019. This will be a self-reporting exercise to provide personal details. A person who is already registered as a voter in Uganda must not register again. A voter who wishes to transfer to a new voting location must present confirmation that he or she is now a resident of the parish of that new voting location. The exercise will enable registered voters to confirm accuracy of their particulars on the register and correct any errors identified on the National Voters Register. The details of eligible learners registered under the Learners Project in 2017 who have attained the age of 18 will be updated. Such learners should present themselves at the registration or update center with their national identification